Palaso hawadde omuwagizi essaawa ey'ebbeeyi ago genkuleetedde. Olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge gamwana mulenzi ayitibwa Palaso. Jjukira Palaso alina ekivvulu kye bayita Golden Tour border to border. Era ekivvulu kino kiraka kitandise okuba nga kimukolera ebyakabi ate of course n'okubeera nga tekimuleetera okuba nga maybe alongoosa erinnya eribadde litandise okubeera nga lifa okusinziira ku bintu ebibadde bimwogerwako nti takyakola takyayimba mu bivvulu biki n'ebirala ebyekuusa ku tuluba eyo. Kakati olunaku olwatuuse nga alina okuperforminga mu bitundu by'e Kasese sides eyo, of course n'asobola okubeera nga nte bwe yatuuse ku stage yasobodde okuba nga abuuza ku bantu ababeera ku kivvulu okwo oba like abasobola okuba nga bakiddukanya, n'abuuza omuwagizi eyasoose okubeera nga ayingira mu kivvulu ekyo, ne bamulonderayo omuvubuka eyasobodde okuba nga yasoose okuba nga ayingira mu kivvulu kino. Ekirabo eky'amaanyi kye yakoze kwe kubeera nga nte amuwa essaawa ye egambibwa okubeera nga ya bbeeyi, era nga ekyaweesezza omuvubuka eno essaawa nkugambye ekigambo ekyamuweesezza oba ekikolwa ekyamuweesezza ekirabo kino ekya ssaawa kwe kubeera nti Palaso yagambiddwa nti ono omuvubuka oba omusajja ye musajja eyasoose okuyingira mu kivvulu kino, era n'agamba nti okumuwa essaawa ye eno ey'ebbeeyi kwabaddenga okumusiima okubeera nga yakumye obudde n'atuuka mu kivvulu ng'abalala bonna tebannaba kubeera nga nte bakiyingiramu. Era beebo abawagizi ssaawa zino batandise dda okubeera nga Palaso atebaddamu okuba nga bamukubira engalo olw'ekikolwa ekyo ekigambibwa okuba nga kirungi kye yakoledde omuwagizi ono yasobodde okubeera nga nte akipinga obudde. Ne kijjawo ekintu balamu kyabadde ajja ng'ayogera nti abayimbi bano abatakuuma budde okuli Palaso gwe yasobola okuba nga mentioninga nti ate basobole okubeera nga batanzibwa okubeera nga tebayimba mu bivvulu byonna okumala emyaka 2 paka lwe banaasobola okubeera nga nte beetereeza ate basobole okuddamu okubeera nga bayimbira abayimbi. So kakati Palaso ate ye atandise kubeera nga asanyusa abawagizi be abakwata obudde, kitegeeza naye obudde agenda kuddamu okubeera nga nte abukwata asobole n'okubeera nga nte ayimba ku bivvulu ebyo ebyenjawulo byaba anasobola okubeera nga alangiddwako. Naye nga ge gamawulire agaliwo ku faadi wa Palaso era nammwe abaagaliza Palaso ebirungi, omu ku muwagizi munnammwe yasobodde okuba nga nte afuna ekirabo eky'ebbeeyi okuva omuyimbi ono Palaso, era nga yamuwadde essaawa egambibwa okubeera nga ya bbeeyi. Fonna sigenda kuba nga nsukkawo okujjako okubeera nga nte neetoolamu mbeere nga nkuleetera amawulire amalala. Gwe kyolina okubeera ng'okola just kwekumira ku mukutu ng'oyita mu kusubscribinga n'oteekako akade buli guli eriba lijja obeere nga gwe asooka okuba ng'olimanya. Bye.